Yamvuma dda yangamba dda ali mubbi wa mu Makindi nebituka ku taata wange Raila ozaaki ndi kusaidia Namere. Our families zaffe they have been tortured. Tata ona ala ndaga mutabani wa baka musindika kakiribu bakateka mu family group WhatsApp group nagamba wadda mu ebyo ne mugamba muzee mundawe alisaawo bibye mama general narration yatuwa like alinge yatuwadde open space nawe wadde bala ebintu ebyo basirika yamugambe wadda mu owemula agenda mukwata kati nze njagala nkwata enjogedde muwe mudde pasibole nnyo mugamba mutya bali Kachumbali TV kasonita brother bulungi nnyo Sanchez gwendi naye kyazaza Kachumbali munabutambala gegange kwebabugambi subscribing obereko ate olabe video eno gyongereko etuke kugwe kikwatako lunaku olwaleero nange ndi munnakyagwe olwe bulungi kyagwe kiriwo kyagwe kiri kyagwe ngamba oyitawa wano mukono mukono kati wotuka wali oba owetala wanto ndotuka eri embalala wewe akafeero akati ale kafeero we Bukunja naye kati oyita mu tawuni ye waffe ogenda e Bukunja oyita kyagwe nodde Bukunja kyagwe kiki baboogerako mukola biki kyagwe tomanyi badna kyagwe kye bakola biki saza lya Kabaka eri kyagwe bakola biki andi kati for example Butambala oyinza okugamba Butambala teva muto Butambala batwogerako tulimentanga wuusi mirakale naye bamwogerako wammwe tuli basiraamu Butambala budawo oli musiraamu abasinga namba esinga musiraamu naye namba esinga kati wammwe ekyagwe baboogerako biki bali bambizi si bonna naye bali bambizi ogirya agambe si bonna kati oli musiraamu tova Butambala ekirala nisebo tukusaba oguleko polote ekyaggwe ekirala basezi muli basezi ati ekyaggwe ali kali kyaggwe ne Kokonje ne Bukunja tewali njawulo Kokonjerwa oli uli asaza Kokonjerwa ali mu kyaggwe bulijjo neebuuza ng'onda byaddala kumba ngoba era tonga nyanga kuva mabega nebuuza lwaki onanaagira tambulye ku peesi yeemu kati bwe nva zibuza ate omuntu yatambula kubye kati Fulufiga bwe yakomawo yagamba bamuba ebiso ebuwambe bwogere mungu onanaagira nga bwe yayogera bankovere miso yalimba munnyo naye alimba gamba balina obwambe balina ebikwanso ensuululu buli kyakulwanyisa baali bakirina era mukazi w'amaanyi mukazi w'amaanyi okulaba ng'asimatuka abantu abalina ebyo byonna ate yayagala kulwana kuba singa yayagala bandifuddewo ekirungi yagambye mwana wa ghetto ebyoku street byako street katulinde street tabiteeka mu mateeka ate bakya bitute mu mateeka anti abantu bamukubidde nnyo baani abanene ya directive call okuwakinze musiba awo musiba talina namba ye eyani eya his excellency nanyini gwanga lino yagamba yafuna directive bulaza tajirina presidential advisor tajiri appointed bano temugatika bintu ebyo mulimu senior presidential advisor nembeera mu appointed ghetto presidential advisor. He was appointed okukola emirimu gya president mu ghetto. Senior presidential advisor beba abantu abatula ku table yemu ne omukulembeze bamugamba kino tukirina kikola bwe tuti kati Namere aliwa senior second presidential advisor. Namere senior yafuna yakuba appointed ali atono wegambira dibide bintu biri bwe biti nam jibire guno pesa kale guno eno sage ni bwe omwana we waka yakuba usigalo kana aja usigalo agalo funo obwenganya ku mwana we wakano ajja mukubeka choka ya musanze wao ba usigalo bata yogerwe usigalo olwokuba mbu aludde maka g'omugagga akoze emyaka 7 yaguza bannamere
ayala bere muddabe otegezo ati Namere mwana wa waka sibo ati katika kulira kankugambe bino bigamba obaye ndo naze ku analysis Namere Justin abaddeko omubaka we Masaka yafuga yokko ekisanje kyasooka sibwe kiri ali ku kadi ya flag bearer wa NRM abadde nga tanna resigninga abadde presidential advisor muwala wa minister alinga minister abadde minister of defense ulira abaddeko minister of defense ulira nkyamalayo embaga ya Justin Namere ne Angonsuga Hamuza omugenyi omugulu yali ani His Excellency the President of Uganda President Museveni era yawane speech ku mbaga ya Namere nga wa nzija just of recent Honorable Namere bino yagamba inside information Justin Namere just like 2 days to 3 amitize ku mukulembeze w'eggwanga ne banyumya era ngeno sage maze okubeera ne batamukwata andi kati Namere yali ku bodi y'okubanga akakanya oba awumba chairman gundi Kalangwa ku byakagula byaliwo era omukulembeze gwe yakwasiza eyo tiimu namuteka kabali abasajja aba kambuuze yasinga na president ne batamukwata nga full figure yagamba already emisango president amumanyi president amanyi full figure abannange omukulembeze alina ebyokukola biyitirivu nyama abalonzi tumuli ddagala amasomero ekimanyi atadde ku muntu bwe bamukakako omukasi ate yatugamba full figure yabagamba kati mugere n'ekiriwo ayagala nani ayagala n'omukulembeze wamwetaagidde amufuna omukulembeze abantu bemmanyi bayogera nabo direct bensuubirizaamu nze nanze kuba eno ku bantu beofe eno bebe cool oyo direct call straight away Ajati Namyalo direct call straight away mchala wa amaanyi osegede bemmanyi keno wansi kale full figure ate yali akubira Namyalo kala Ajati Namyalo akubira Justin Namere simu full figure akubira Namyalo Namyalo akubira Namere ate Namyalo Ajati Namyalo afuna direct call okuva w'omukulu nyini ne Namere kali ndozo tegedde family wetambula so bintu byankumenyeddwa bitegedde bulungi full figure akikaka ebintu byankunyonyola bitegedde bulungi mbitegedde kunyonyodde ntya obwongo bulinga Frank Beara Masaka tukayana n'omuntu ananesimbayade mu ssomero complete prefect ekyo kimu yogedde kya ati ulya that means ono ayina ekibiina wagenda okiteeka ekyenyaalemu ekyokubiri negundi full figure ekibiina kirese mufa abantu ba wansi nemukola ki nakibagaza nakibakyaya agirese mukuwembula mu mutima mulungi kifaananyi kikyalese ng'asinga ekifaananyi bad publicity is always a publicity but it won't make a good leadership people abantu bajja bagamba olaba atulese agirese ali bwato lube baleeta okategedde Frank Beara Masaka mumani ekyokubiri yali kakiiko akagenda okukakanya chairman Kalangwa kitegeeza atula n'omukulembeze direct boogera kyakumenyera ani ono bannange alo wangi taata kakubireo kati nibadde kyali muka interview kategedde ekyokubiri ekyokusatu muwala wa minisita ulira ate minisita nekinagwayo ate nga minisita yabadde minister of defense kakati ebyo bisatu nkyamenye ekyokuna munnamateeka era munnamateeka abadde ebiseera ebisinga asinga okuwolereza poliisi ne UPDF mu mbeera yonna ebadde atono gyamuwaabira ekyokutaano ate nga kyekiringa ekisinga ate amakulu senior presidential advisor ate nga
omukyala Justin Namere yawandika ebbaluwa ng'alizayininga kuba senior presidential advisor omukulu yamuwa naye n'awandika n'awummula kati ate ono yeegwanyiza twagala nga tadagamba bantu mbwe Jambi yasimaya byambe sima biki ayogere akatabo bakabba oba kagwa muwala akahamu okwokufumitiriza teeka omukontrakt yaggwako andi naye aji yamugambye alekera oteeka erinnya limu bw'aba tasitopinga kuwemula bantu tadda muyisa linnya limu kamwe ani ajamu Amisi Kiggundu yagambye atya ku Lufiga bw'atasitopinga kuwemula bantu tadda muyisa linnya limu kamwe ebyo byalima musimanya bamusindika milioni 10 mu ddwali hamwe bwayogera ne direct simu yagikuwa buli wajagalidde akubira aji ya siimi ebintu ebyo mu byawule takubira hamu aji ya siimi kati kitegeeza tuba tulimbibwa era ne maama Nalweyiso yagamba bwaddamu okuwumula agenda mukwata naye yagamba maama Nalweyiso yamusindika milioni emeka 10 mu ddwaliro okibe yali mu ddwaliro yekka bwa Namunigiro omulwadde atali nako mujjanjabi talina bantu be abaliwa yali mu ddwaliro ye and I've come to give you teyalina mujjanjabi nejo ekifaananyi kyatambula musawo yakibba yeebase omusawo yakikuba nga yeebase niye nga waamaanyi tebamuwa security emukuuma eyaki kale ekigwewunyisa kyalaba ate kungambe ekyewunyisa ate wano wenjogerera essaawa zino Honorable Justin Namere gwe bagamba mbu Court Miweru gwe bagamba mbu ye yakuba okisegeera naye ng'ate egy'omukube yagamba bouncer yamukuba era bouncer yamukuba ng'amukwata ne video ekitegeeza bouncer yamukuba nga bwakwata video nga bwakuta ensululu n'ebyambe ne mu video watwala mu buso yagamba byalimu mu bigambo that is omanyi bagamba any slight mistake in art is a design kunyumisa mboozi yamukuba yenga mu bigambo ate nina ebisooka nina obwambe bw'oba oyagala information without camera buuza Nobert kuba yaliwo ku kitebe nga bakuba omuntu era eyo ddoboozi ly'obulyagaliira bigamba kuba bya Nobert eyo yo CAI Nobert ayogeranga mukazi bagu ddoboozi lyali lyogera naye waliwo eryayitamu wala kuba eryawaga giwe omuliro yali Nobert okategedde mbadde kyakunyonyola kati ye ate omukube essaawa za kakati talina yadde wawuba gwe bakuba talina bakuumi naye kiriwo Justin Namere tokimanyi ewaka bayogeddewo gundi security ewa Namere kati naye atambula najja ati ate yakuba yalina security andi ule muntu gwe tukaayana naye gwe twagala oteekako omusango alina liidika Namere alina liidika n'omukyala w'amaanyi nnyo ate kati kiringa kati bagenda mukwata nga balina omukwata kati kiri bwe kiti kiringa mutabani we emyaka 3 kujja mu mawulire n'agamba njagala kuloopa taata buli mukwano gwo wamawulire buli awamawulire mukwano gwo buli gwana agamba iva lisijja mumukuba okomekeza fafagani kuliko inside information egamba omukyala Justin Namere tebadde muyitako ku poliisi buli mukulu mu poliisi amukubira ate amugamba bintu bino mubimalirize naye byagamba simanya abantu bangi bagenda simanya boogera naye baba agenza ate okusaba Oluvega agamba abantu bamukubira nnyo nga bamwegayirira akuba screenshot ya Miss Gundi ye Leopard nga bamukubira tulobe kuba mukubira bajenosale baani bonna bamukubira kano kankayiseewo Nobert yatugambye omuntu omu yagobwe nga mulwadde alina ekisago omuntu ate yabera mu ddwaliro ate yatogera ate eggulu waliyo eddwaliro bamukuba ate ne bamugoba eggulu inside source zitulaga naye yagamba buli muntu yamukubiranga mu ddwaliro jangu mu ddwaliro kabe ebbombo bawwa yagambye babadde bamujjanjabira mu ddwaliro ly'amagye amalwaliro g'amagye tuyinaaga ery'ebbombo waliwo ne pia liri mbuya kati yakuba yagambye naye kakubuza kiri kimu
Omuntu batwagamba twaloza tukola research omulimu gw'amalwe gwe twasoma. Tuzo okukola ko research gwe nyine weta ko research. Yayogera alimba. Kale naye agenda fa n'omuntu kati kagaba ekirala kimu. Obadde okimanyi omukulu wa poliisi yawandiikiddeko Justin Namere Baluwa ng'emuyitako nnyonnyolako ali mukulu wa poliisi alina kitiibwa ki IGP webale nga jasa amunnyonnyola ku misango egiyitiridde ku poliisi gye baggula ku full figure ajja jaggulawo eri omukyala Justin Namere full figure buli lunaku aggulawo emisango nesinga kwewuunyisa CDF yaduumira ki amagye yabaddeko Masaka Masaka wali ebipande bya Justin Namere yabadde mu bikujjuko by'amagye oba mipiira gy'amagye oba biki lwaki teyagambye kuba CDF alina obuyinza obugamba nti gundi mumunteere wano lwaki teyagambye Justin Namere bamukwatire Masaka onaaba Justin Namere atambula n'abajjaati n'aba UPDF lwaki babalagira nti mumuleete kati ate nekyakyalina okumanya bawuza gwagambe yakuba bawuza walagizale atya ayo bageze ku vacation oli bawuza kadama kati kambuuze kati kadama full figure mu amagezi asigale gyali omusanga aguleke ali kagule ekintu kimu naye agambe tagaba wini anti which is okay waliwo wini etagabika ne wini yakutte nga ulira right now in sports Lionel Messi yalita yalinze omupiira gw'eggwanga Cristiano Ronaldo w'emyaka 4 akyakusamba era ateebye goolo 2 naweza goolo 140 goolo zaateebye ku nsi ye n'amenya likodi eyo naweza goolo 9 oba 10 n'emmeka n'amenya ne likodi eyo osegira nti someone is retiring gwabadde competing naye yakyasamba liigi zonna okategedde kati nono kyaliko kyatamanyi kyekino omuntu gwayagala okompitinga amusinga far way better Namere asinga full nnyo era kati balina bizza mu naye omuntu self made omumanyi anti self made how nange ndi self made kubanga ivan sigwa nyamba zewange siba self made nvudde ebisumuzo byange mbirira siba self made anti oli watch out wojjalo dife tuligi oli watch out kale watch out byandalo Zubeda sigo bayitanga Zubeda byandalo adi yakopye erinnya mu luzungu tabagamba bintu byali kwata atagala mutagazi oli erinnya ludde naliyo kuva nakula Zubeda byandalo mu luzungu jeje wojjalo Zubeda bamuzaala kitegeza mu lutalo kuva butonga wa ntalo nnyo kati Zubeda mu nassale yakuba musomesa n'amugyamu eriiso mu nassale yamukuba ati top class n'avuma Edi Master ebivume byamuvuma nebisumulula embala ng'Edi Master agikutteeko abaana ne balaba obwerere tebalaba kuba yali mu boxer aleka kisusa nnyo mutuwanu Zubeda yavumako chairman w'ekyalo gye bali bawangali ebiseera namuŋŋonda chairman n'akwata stamp n'agiwaja ati n'amugamba ndizayininzi n'agiwaja ati mama waffe n'amugamba kati fugamu ku goti omwana anvumye nnyo ntebe ekivume gye empalamula gye bamulabula yawunga n'agaba obuyinza owava erinnya Zubeda byantalo nakulanda eyo Zubeda ku myaka 12 yagendako ecuba mu mpaka z'okuvuma gesikanjimba inside information ya Zubeda temutamanyi n'awangula lwakwata yayogera Zubeda waliwo empaka ezibeera mu mawanga omanyi zino empaka z'okutambula ng'oyangwa kati waliwo empaka zaali Netherlands lwakwata ebintu bisobola bitegeera nnyo empaka zaali Netherlands nga za muntu asobola fulumya bigambo biyitirivu mu ddakiika mu kamwa Zubeda ati ayogera Luganda yavuma bajjaaji bagero bizza mu luzungu ne bamutuuza ku ppano jango jajingi yoyo byantalo bero talo ne full figure lunaggwa ate lusobola kuggwa paka ono ng'asiizinze fire ani alina okusizinga fire ono ow'Emakindi naye amuvuma nnyo olaba naye kukiraba
yamuvuma nnyo kati kyova bessanyu liyitirivu nnyo eno kati Zubeda agenda kuwaabira Fulufiga kuki kubona lewulyo Zubeda agamba naye agenda muwaabira addemu yagamba bwaddamu taddangamu aliyeze mu okwogera akyali mu kutambuza mpapula za musango omusango gumulagidde awuba Fulufiga by the way okuva lwe yava mu kooti mu ddwaliro yagendako ku munnyo n'agenda ku munnyo ne bamuggyako anti we nasinga ottiira nga ndaba eyasimattuka amasasi atudde n'eyasimattuse omwala kuba banga yali agenda gwa mu mwala mu kwogera ali kati gwe walaba ekyo eyasimattuse nenze nalabanga abatambulira mu bulimba bazisikanye bwe walaba omusumba bugimu simbanyize gwe ddala baze kugambye ddala abatudde ababiri ne Fulufiga simbanyize kugambye ddala abatudde ababiri n'ogamba oti abatambulira mu bulimba nga bali babiri besinga era bakupa akafaananyi bakateka Facebook nebagamba yogeza ekifaananyi omwana najja n'agamba ensi y'obulimba n'akakiiko kayebeweddeyo nedda ssebo abantu abalina omukisa bali basinganye abantu abalina omukisa ssebo yasimatuka omutu ow'omukisa tobera makindi toyita ku balakisi gaali gavuze dde nga wooli yoyo omuntu ow'omukisa gavuga toliiwo toliwo mukama akuwugula tobera makindi tebabbangako noyibawo gwale gwe tebakumenye gwe gw'omukisa nedda ssebo n'omukisa kutuula mu mmotoka ne bakuba amasasi n'okutanga oti ne gakwata gw'oli naye nange nageewuunya gwe ne gakuyitako waneeno gali era bawochaludi baali babiri kakati omulala oli ne bajja abantu abasukka mu basatu nga balina ebyambe ebiso bikwanso mafumu ne bakkuba ne kutabako kikwala wabula ebikonde bye ne bikuzimbya buzimbya ate era kyangu nnyo omubbi okubba mu ttawuni ne bamukuba n'atafa okimanyi naye ate kisoboka okugwa mu ambusha ey'abantu abasatu eyimuli nga bazze kutta ne bakutta Jesse je kyali yali VIP tulit weewummuzeemu madamu sampo kibolemezaamu ate kyakijja kuba kiraba kati omanyi nti bava ku site bali ku kizimbe kyawo nga bazimba ne bakka n'ebikozesebwa waitress naggwako epoloni nawulidde nti nno waliwo akabaga akategekeddwa akagenda okwaniriza omukulu e Masaka ng'addayo okimanyi lwali luli mu nteesaganya nga twagala abantu twogereko n'abantu b'e Masaka twesondemu kasente welcome tutekewo ekibumbe kya Munameere welcome to Masaka era twagala kisaba nti omanyi twagala kuwandiikira presidential office batukkirize kuba buli tuukira n'omukulembeze ayitaawo twagala kukola ebibumbe bibiri nga Mama Justin Nameere afukamidde omukulembeze ogwa nga amukutteko omukisa bwati mu mutwe welcome to Masaka City nembeera abantu bakwagadde oyo the return of Nameere muntu kye wamanyi yali afulumye eggwanga lino n'agenda n'addira mu mizira si Haji Nasantegese bagga bangamba yatambula essaawa 6 okuva ku ssaawa Entebbe mpaka mu Kampala nga jjaamu ali bwati ne Besigye yakikolako nti ekya Besigye kyali kibiwero ne Besigye yakikolako ntebero lyena ne bamuggala nga naye oba olinako woshingibbe ne bawuli akagera kati ani Eddy Kenzo kyali kibulamuko ababiri kwe kuli yasinga ku Besigye ne Nasa anye miskini senga mpozi kale katukole bwe tuti embeera yali ebaddewo ey'amaanyi mu ggwanga wano olunaku lwe baataalya emisikini okuva mu kkomera seeyo eriwa sho yali emisikini ku Freedom City kaakati embeera ey'ennaku 3 bye bikujiko ebigenda okuba nga twaniriza omuzira waffe e Masaka gwe bawaayiriza olwokuba balaba ye mwangu okwatibwako era bimuzibu wakwatibwako oluvannyuma lwa bawusa okugula
ate omayi lwaki bapininga oyo omukyala kubanga gwabadde yakasembu vuma naye abuvuma ebivumu nga biringa nkuba osegedde kati so tugenda kwaniriza mwenna tubakoowoola oba oliwe Masaka oba toliwe Masaka oba oli waagwa emmotoka zigenda va mu kibuga wano ku bwereere nga zigenda Masaka Twandifulo bangambye Abitex yakikuttemu kyepukulu kya paati 2 tugenda laba ekitaba nga we Masaka omukyala Nambeera ekikulu mayiba mukiyita Nambeera due in concert kigenda beera Masaka basasulira ku Equator buli asukka Equator abasasudde era gavumenti amaze togiwandiikira olwo olunaku lugenda beera public holiday teri muntu kozesa Masaka road paka Mbarara Nambeera live in concert Chiwaya bino bagamba musimanya muyimbi kya alayinize apa abayimbi bonna Nambeera ajja tuyimbira buli kayimba ke mumanyi Nambeera mukyala w'amaanyi era atuyamba buyambi okubanga muna Uganda sina kindi nga musiga nsimbi yajja kusiga senda ddayo waabwe yajja kugogola abantu bampisambi okimanyi Nambeera ze zino tiimu ezikubawo omwandaawe hadi akubbe Kampala naddayo ne Masaka n'agunjula akabanga kazze obuzimu Kampala ateredde Nambeera okimanyi luli oba oli ku boda bodi oba otambula ogenda owulira ekiwungulo kikuyitako naye kati tutambula mu kyere owulira bi sweet words hi baby hi love how are you ebisa zazze mu bantu the community is living in a good way abanene bonna kati bavaayo bagamba temuddamu kwemula bayizayo twagala ntandikawo campaign egamba justice for Nambeera kuba waayirizibwa Nambeera yafuuka ddi bouncer bannange kituukuta mukyalo omukyala abeera busy ali mu mirimu gya gavumenti baide omukyalo oyo alina campaign empitirivu nnyo ne president w'eggwanga nze alina okuba nga atuusaako engalo kati talina budde bw'ebyo yabulaba nga atadda mu bino naye ne poliisi erwawo kati eruddewo okukola bukozi mulimu gwayo Ivan eno saga eri bweti tukuwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo n'olunaku lwe tuli kusanga ng'okaayana n'omwana alonda okukipaako tekikutiya olwojja okuyiwa ebitiibwa byo okategedde kati mama Nambeera ekyaliko tasobola mama Nambeera alina looya bwe bagamba mama Nambeera bawandikire looya we bannange bayitawo ate kati gwawabye omusanga ate kati gwatandika okunoonyereza atuddewo akola ki omutendeko ne bambege babawo ye kennyini awaabye eno information yegwa eri inside ate yakuba amasimu mumulabyeko kyeka agambe poliisi omuntu yenna bwawawabira omusango oleka poliisi ndi busy na meeting ze ndi mu meeting n'omukulembeze bannaye mama Nambeera abantu gye bayayanira okulaba ku mukulembeze yabeera naye naye ne fulfiga abeera naye ng'agenze bwe babodirumu bwe baposita bye babagamba n'abalala bangi abeera eri President Museveni tukwaniriza era tugamba nti wano tulinawo senior president advisor Nambeera ne bamwanjulira I appreciate the work you do. Karangwa chairman, thank you so much. I'm busy, let me take this activity. And others, others are busy. Hey, Nambeera, you help me and solve the problems. That you have a mother to get a kuyamba. Is it no more? Single Mundugavu. Bagenda kuvuma. Na gundi fulfika. Yanga madali mubiwa mu makindi. Nolituka kutata wange. Naira. Hey, ozachi ndi kusaidia Nambeera. Our families they have been tortured. Tata ona ala badaga mutabani wange. Baka musindika kakiribu bakateka mu family group WhatsApp group. Nagamba wadda mu ebyo ne mugamba muzee munawe alisaawo bibye. Nangamba ngeri jayogera la gali serious. Oli mugamba nze ndi open ndi green nonyerezaako. Bwe nali mu gedda wabbako. Nze nkulidde mu ghetto mbaddeko omuniga. Segeza teyalimba fulfida. Anti asibirako mu makindi.
Kito kutoberako. Nze ndi dogo wa mu Kisenyi. Gyokulidde. Mwe mutigomya abantu. Kakati gwakwesonyiwe kuba kati olaba we Masaka yamukuba bwatyo agamba mbu yamukuba bwatyo kati ate olwo mu Kisenyi. Andi nze Ntimba. Manyisa. Kana olinga mulabula taddamu kuvuma. Dali yasi. Tuli wano mu gardens tukyawalabula muntu. Eza waggulu seza wansi. Kyeto giyita yiyo. Tetumuwalamula nvaako. Tetulina kutuwalamula. Basebo ne bannyabo ebyogeddwa byonna byono ng'omuntu si byabaddukanya channel eno. Obanze. Naye ate kagamba ekintu kimu. Uli akagamba ekintu kimu. Mama General Narration yatuwadde alinga yatuwadde open space. Nawe wadde bana ebintu ebyo ne basirika. Yamugambe baddamu owemula. Agenda mukwata. Kati nze njagala nkwata enjogedde ki muwemudde ki. Ate namuvumako yadde. Ndi munnamawulire naye betu okwogera ku muntu. If it is they have the facts. Bwe twali tusoma ku Buganda lwe batugamba you're free if you're talking facts. Tonamuvumako. Nze vodde linnya lye. Naye yatuwemula n'atuvola n'atussa wansi. Kaddemu atuwemule. Kale yayita mukazi addemu awemule. Musibe emitwalo 10. Wabba yekwata essimu bw'ati. Agambe gwe Sane olinga kino ku kitundu kyange mubiri. Akyogere. Nkwata akatambi nga recording katwali Mama General Narration. Olaba banaasula. Olw'ekyeggula nakiri ebweru. Generation kyemumanyiko bw'ayogera abaali. Mukyala wa kigambo ki? Mukyala wa kigambo ki? Tojjukira we yagamba tutolekerawo okwambala ebyamagye. Yali agamba nti kale yali ayambala ebyamagye ebiseera ebyo bingi. Naye tugenda okuddamu okulaba nga bali mu office. Kati ze full figure musiba. Awe mulebe kiwe muleki kimu. Nti olinga kino. Wajja okumanya nti uniform jezi tebatunga ntunge. Basebo ne bannyabo ensonga zeezo. Namere juu. Baize twaga abeka patu asimye. Nga bw'olaba Gaddafi Road. Tufuneyo ekkubo wano nga ate liri busy. Nakasero Road nga liri busy. Nga bw'olaba ekkubo eriri amakindi eririko eyo okuva eno ku Barracks. Okugenda okugatta eri ku Ntebe Road. Tulituuma Namere Justine Road. Nga liri bwe twatuma Namirembe Road. Namere Justine. Tumweryawa. Tugenda mufuna ekkubo. Nga liri busy. Masaka Road munene nnyo tebasobola mutembako kaakatundu. Ate kati awo. Bagamba Namere Road. Andi kati ate awo tugenda teeka Kibumbe wali ku Welcome. Ekiri kya Namere. Eja tuiso teeka Kibumbe kya Mama Namere nga tumumbyeyo n'ekyakaana akataka kuba engolo. Ng'ali bw'ati akunjula. Mwana waziga yakulukuta. Kubanga takangavudde asula. Asebo ne manyane tujja suka. Nga tutasukawo. Musiba. Musiba. Bwaddamu naawe mulayo wa mumwa awemule. Appointed Ghetto Presidential Advisor. Tayina kwogera na mukulembeze wa ggwanga. Wabula akwata structures ze zaagala zibeere mu ghetto n'azituuza mu ofiisi ya Mama Justine Namere. Kuba ye Senior Presidential Advisor. Bw'ayagala oloopa. So someone is living in this guys. Oli ku ssomero owaba prefect alina okutuusa complaint ze wadde direct oba deputy. Mpemulayo kimu. Newananga bamugambi olinga kimala. Ng'ojja kujjuzawo wale. Ate yali badde akwata bulungi abaana ba IT. Bajja mukolayo ka video ka AI bakawe Mama Narration. Ayakogera ni olinga batewe mulo. Kagaye mama wuno yawe. Tuba tuli public holiday okule. Ate tagenze kitaliya. Naye abantu laba asanyuse bamukubye bukubi. Olwo ne bageza ntera ku kawingu. Kugambe tuzikuza abafu. Nze ati mama wange sigala ne mujayo nnaku nga zizo ne mubeerako ku nsi. Ne muzaayo. Hadi kali awo nsiwe yatuuka. Kale basebo ne banyaba ensonga zeezo nga tumaliriza. Bigambo ki by'olina eri omukyala Justine Namere? Nanalanse kwagala munnyonnyola kuba mugamba bigambo birungi. Ebyaddala olina obudde? Si bungi nyoyogera bitonotono. Nga bwe oba tolina budde bireke. Ebigambo byonna ebirungi bye nnina
Ekitonde nnyo osobola omukoleramu oluyimba. Namere waffe oyo tumwagala nnyo maama. Bwakubatamenya muntu mukono. Maama jasi tumwagala nnyo maama. Kagwayo. Ekikulu tumwagala kufaana kuwo. Ate tuli mu kolasi. Jasi waffe oyo tumwagala nnyo maama. Ekikulu tumwagala kufaana kuwona. Kati luno oluyimba lwe lwagulawo sipiica ne gye bagenda omwogerako. Bazawale bajjawo tujja sukakaawo. Bere bulungi.